Point number 1, put it in your mind that you are here because of God, not because of men. Toli wano lwa abantu. Era Katonda tali kubuuza nti okola biki nga teyakuwa obuyinza. Naye abantu bajja kubuuza. Mwewalenga n'abantu abo bababuuza ebibuuzo eby'ekijega. Naye omwami wamugjawo oyo. Alinga aga nti bali eyo bangi omulagirire. Agende nga boolagirira omuntu miyembe anogeyo emiyembe. Kati oyo akubuuza nti oyo omwami wamugjawa bannange. Gwe nga weesiimye nyweza omwami wo oli mugobe. Mugobere ddala mu bulamu bwo. Bazibu nnyo. Yeegombye ono naye alowooza nti bali eyo bayimiridde eyo. Mukama nampa omwami ng'owuwo bannange nze mba ntedde kitegeeza ayagala mwami wo. Ali bono yasaamiri ajja kwetega. Owulidde. Oli wano lwa Mukama. So si lwa bantu. Ekyo njagala okitegeere.